navodde ku bantu Ntambi kasita bamusibye nenva ku bantu era njagala okugamba abantu nti ntuuse okuwummula abantu kati basibira ddala bakooye eŋŋambo bakooye okusala ebigambo naye kati olugambo katusigadde dunyumiza mu siitingi ruumu zaffe we tusigadde basibye Ntambi kyakusanyusiza bambi simwagaliza komera wadde nange nze yali agenda osookayo ne baseka naye I think now it's time to know buli omu ayina olunaku lwe tuve ku ŋŋambo tuve ku bantu abantu bakoowu balina ebizibu byabwe omuntu ajja okukunnyukiramu fayiro ziyitiŋŋana ku poliisi nkooye fayiro kanyende nnime abantu balina entondo kati eyasibye Ntambi wamutegedde ye bwe yejja efukyewa namukubirako sajja akutte wansi n'ewaggulu mu Ntambi yavuma famire naye bambi kale bambi musajja wattu kayitamu naffe ttera okuva ku lweyirwe nange nnabe enkalakata nempulyanga mukutte bwenti naye simu nejja nogaabana kampe ku bantu ate abantu kati bagenda tuloga abantu bali mu masabo nze nina ebirooto byendoota embalaasi zingoba katunoonye emirimu tukole babuloga bannange it's time to look for proper job saagala kumwogerako Kasuku gwe naye mwakyawaganira ddala bwe mutu ddala endagaano gye tulina simwogerako tanjogerako naye gwe kyoba omanya bibaawo mu bulamu obeera n'emukwano gwo ne mutuuka buli omu n'akola ki naye nze mwagala nnyo muganda wange oyo naye waliwo abayingirawo mu relationship yaffe we bali ne batukyankalanya ebigambo ne biyitiŋŋana ene bambi yanvuma olunaku tatange lwe yafa nalina stress zange muzeeyi wange afudde awezezza omwaka ate yandibadde nange nga ndeka nkolokota so nanyiiga naye bambi mbyetondera ebimu era ne mukyala we bambi namwetondera that wasn't me naye bwali busungu jefukiwa saasira Ntambi mutabani wo okisegere ekkomera tebalyagaliza muntu ate bambi Ntambi yali yenenyeza ensobi ye fena tuli bantu tukola ensobi nabo bajeefu naye gwe owulira bulungi nga Jeff Kiwa mutabani we gwe basiba eggwanga terina mirimu tukkirize Ntambi yeetera akalimu ate abadde akolawo akabuto kamulina baketi y'amalwa musajja wattu kati ali luzira Ntambi yasoma kino books omuntu oyo critique ayogera nayo critique waawa naawe buno obuti bwe batuulamu they need to be arrested those boys yes I know they need to be arrested bajja basangako eyo bipulogulamu bonna babayole all of them are jobless youths tebirina mirimu gwe nookera omusajja omukulu kutuula mu ŋŋambo banno bali eri balooya baaccountant gokera tuula mu buti at the age of 37 no we need nothing to look into ourselves